That's amazing. No, just neewuunya wasinkananga mutya ne Ivan kuba bannaye ng'ali tight marked. Ebiseera ebyo ndowooza Yali free by'ebiseera. ndowooza kinene kugamba simanyi kusinziira ku kyoyogedde naye ndowooza ebiseera ebyo yali free kuba nze nali mulaba nagamba well nze kyonna kyonaasalawo I'm okay with it. It was good. Yali mulungi ebiseera ebyo nga tankaluubiriza nga n'akalufuna kati okuva olwo bambi natandikanga okumpa ku bisente yalina ssente ebiseera ebyo nga ye ne Fiki nga bakola ntandikanga okumpa ku kati bakyakola akyalina simanyi kyamagero okuba mwekola webeekola kati nze lwaki abaana yatuuka batwala nga tabawa buyambi waye ebintu byabagala natosobola bitegeera like yakugamba tewejjaayo ate nakavaayo kati nali sipanga adijo baddomanyi baali tebakumanyi nedda omuwala yo okuntegeera tekyava kunze naye nga family eyo since day one nti mami yatusuulawo zino video bajja zisanga bamanye nti mami yalwana okulaba nga atulabangako wabula family nekola ki negaana abaana bano saagala bagiweko right ey'okulaba ku maama waabwe njagala babeere ne right eraba ku taata ne maama njagala nti enkya bwenfuna 1000 abaana bange bakole ki balyeko manye nti abalongo bange balidde ku 1000 lwange sirina munyo naye akatono ke nina njagala abaana bakalyeko so nolwekyo omuntu yenna ali eyo nga zine nengamba okay kitegeeza temwagala mbeere nabo anti abalongo mbu tebakulira bweru kati tebakulira bweru wali we baali wa mama wange tebaali bweru baali bweru nga baali bakuze impulira mbu abalongo tebakulira bweru naye ebintu ebimu sibimanyi bulungi kati munange olaba wali toyina bibbo by'abaana ebyebibbo nno olaba oba abaana baali bakati abaana engeri gye baali baganda nedda mukwano abaana engeri gye nti baganda nze nga sikinaamu buzibu by the way nze ndi muntu omwana waabeera owuwo gwamanyi oba omutwala mu byakatuliki oba omutwala kasa nti abaana baba babo kati munange mama n'abawa abaana kati abaana ne babatwala kati nze ngezaako okunoonya muzeeyi Sezaala ngamba mbu nze bwe navaawo mama we yankwasa abaana nange nabakwasa taata waabwe naye mugamba kati taata waabwe n'abateeka wambu nange simanyi kuba tebali mu maka ge abaana tebali wapaamu kati n'abateeka wambu nange simanyi nengezaako okunoonya kuba baganda babasinga mbamanyi nengezaako banoonya ne mbatuukirira n'obatuukirira naye nga bonna baŋŋamba ffe naalongo ffe tetukulinaako obuzibu naye jjukira twakumanyira ku Ivan ye yatulaga twakumanyira ku Ivan so there is no way yes ne baŋŋamba nti there is no way tugenda kola ekintu Ivan kyatayagala nga tooli muganda waffe. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media. Ndine baby girl wangu no Linda. Linda ye baby mama wa kama Ivan. Nalongo mazima. Dala. Ndine Nalongo nakola leero mwebale kutula mwebale subscribing ajagala okutegera ku mbozi ya Nalongo eri etya efaanana etya abaana yajja ate okuba wakama Ivan ate tubeere nga tutambulira oba naye mwebale kutulaba mwebale subscribing bajuliza nti bannaffe abannakiti hub be bateekamu omusayi okulaba nti kyetambulira ddala bulungi nsanyusa okulaba oli otya njendi akazindalo kange enviri zo zigenda kukasumpinga kateeke wano sanyusa okukulaba mami nange okusanga oli otya
bulungi naye si nnyo toli bulungi nnyo bitambula bitya mpola tugezaako abakulaba olunaku lwaleero babuulire ku manyago amanya gange amatuufu nze Mugisha Linda Mugisha aka abalenzi ewaffe erikola wonna buli wamu Yes. okay aka Nalongo. aka Nalongo mazima you're very beautiful. Thank you. Yes you are. Kati mwe mwasinkana mutya ne kama Ivan twasinkana era ng'abantu ku Instagram no sigenda kwogera ekifo naye twasinkana kubanga twalabako baby mama omwe yavaayo n'agamba nti yasinkana n'omuyimbi baali ku Instagram. No ffe tebyali ku social media twasinkana like ninawe nali naye nga waali kati ebiseera ebyo yala managinga Fikfa Make okay. so ate nali faani nnyo wa Fikfa Make kati ne twesanga nga tuli ffenna mu group emu kati nasindika omuntu omu nagamba Ivan akuyitako nze Ivan manager wa Fikfa Make so when it comes Fikfa Make I was like ate nga tuli mu kifo kyekimu neŋŋamba kangende mpulira ebyaŋŋamba so that's how I met him. N'ogenda n'owuliriza byakugamba mube yakugamba ng'agamba nti you are beautiful olayise bulungi mami byebyo awo ne mutandikira awo emboozi bwe yatandikira mpaka kati ddayo ne mwenyigira obumeseji ne mutandika okudatinga ne mugenda ku zi dates kugambe kadija omulandeka Nalongo ndeka naye twagala kunyumiza mboozi naye nze mmanyi okugyamu emboozi mu bantu tonzanyisa ne baginyumiza so kati nga mweraba you have beautiful kids mbalabye mu bifaananyi I wonder how they look like right now. They are so handsome like I mean nebaza mukama nti balungi basajja balungi bafaanana taata waabwe. So kati you people, did you date like serious dating or it was just a high bichi? Omanyi bana abasajja bafumbo tebibeera nnyo bya serious. Oh yeah? No, tebibeera bya serious. Bibeera awo nga house parties. Tuchakalemu yes, baby. tugendeko ffenna biki ebintu ng'ebyo. So kati nekikwatayo ekintu. Adijja gwe manya jasi byaliyo era netuzaala abaana. Mbambi. That's amazing. No, Justin neewuunya. Wasinkananga mutya ne Ivan kuba bannaye ng'ali tight marked. Ebiseera ebyo ndowooza yali free ebyebiseera ndowooza kyennyini kugamba simanyi kusinziira ku kyoyogedde naye ndowooza ebiseera ebyo yali free kuba nze nali mulabu ebyo bye mbadde njagala okuwulira okusinziira nga tight marking gender beekolebwa simanyi wa gye wasinkana na Ivan naye nga kyenina okumanya mwasisinkana. Okay, that is amazing. So kati the day you realized it oli pregnant ng'omukyala toli married okimanyi nti omusajja mufumbo alina omuntu didn't you get scared? Tewagamba oba banno taking a step? Well manye ebintu bino omanya nti omuntu gw'oli naye kati ebiseera ebisinga ffe ozaala abaana ng'osuubira kimu ti nze kasaana abanga mpadde obuyambi tewali kirala Tewali buzibu. Okay. So nali manyi nti alina omuntu naye nga nze ninamu kiri ekigamba nze yadde alina omuntu naye wemba ampadde obuyambi siminaako buzibu kozi olwedde omuntu nali mumanyi. Kyeka ndowooza mwali mu vibe kubanga honestly mwali mu vibe. Oba omwami yakusuubiza nti agenda kukuwasa tuwulira amazima abasajja abo balimba. Tansuubizangako okumpasa ebibani tansuubizangako okumpasa kyova olaba namovinga forward mangu because taŋŋamba ngako nti ŋŋenda kuwasa no just byaliwo actually nze nkugamba kino Adijja n'olubuto okumanya nti ndi lubuto nga kirabika nze ne Ivan ebyaffe bikoze eki nga biweddewo bwe nakimanya nti ndi lubuto. Olaba abasajja banabeerako naawe atuuka ekiseera naba nga olaba nga yali akukubira takyakukubira kati nagenda okulaba nga Ivan ekiseera kyatuuka nga takyankubira tetukyavaibinga nga luli n'okitegeera nti ne ŋŋamba katalabika
kiwedde nze naye I was like okay yamanyi nenkireka kati ate mba nkyeyogezaawo mbu yamanyi nenkizuula nti ate ndi lubuto good enough nali nkyasobola omukubira n'akola ki n'akwata awo ne mwogera nemukubira essimu nemugamba Ivan, how are you? Nangamba, okay. Nemugamba, you know what? It looks like I'm pregnant. Nangamba, you're not sure? Nemugamba, I'm not sure. Ndoza netaaga ogendako muki ddwaliro. Nangamba, omanyi mafia alina engeri yampitanga nnyo mafia like because lwaki yali akuyita mafia wali muyaye no ebiseera mwe namumanyi Rafi bali bakakola luno luyimba ndi mafia bisolo Rafik Fameka nga ndwagala nnyo katolo nangamba mafia omanyi kati ndowooza ku kyava okumpita eri erinnya naye sinti nali muyaye bishibi kino kati nampitanga mafia kati wali dansa wali ki sibangako dansa wali mutegesi wa no just like I'm wondering how you guys wali mukwano gwa Fik Fameka no nali mukwano gwe naye nga sigamba nti obambu yensonga lwaki oli yansanga nankwana nemukkiriza yes kati oyo okumpita mafi nangamba mafi omanyi bwe namugambira nti ndi lubuto nangamba manyi mafi ebintu byonze sibyesiga naye omanyi sooka okubire enamba eno ogenda akole ki akukebere nampa enamba y'omusawo nengenda nendaba omusawo omusawo bifo nga tanangamba ekivudde mu byakebedde yasooka kugamba ani eyasooka ogamba Ivan namubulira ebivudde muki ebiri mu results omusawo yennyini yes namugamba the girl she's pregnant kati nange nemugamba nemukubira nemugamba bakubuulidde ebivudde mu results nangamba babimbulidde kati ogenda kola otya yambuza ogenda kola otya nemugamba nze simanyi gwambuulira ekikoze eki ekiddako nangamba nemugamba ndowooza nze mpulira nga ntidde naye ndowooza I'm going to keep my baby because oba yali ayagala kubulula nti oba ngenda ddujjamu oba kuluzaala simanyi naye namugamba I'm going to keep my baby because nali manyi nti mwana omu nangamba well nze kyonna kyonaasalawo I'm okay with it. It was good yali mulungi ebiseera ebyo nga tankaluubiriza nga naakalufuna kati okuva olwo bambi natandikanga okumpa ku bisente yalina sente ebiseera ebyo nga ye ne Fiki nga bakola ntandikanga okumpa ku kati bakyakola akyalina simanyi kyamagero fa mwekola weba ekola kati nze lwaki abaana yatuuka batwala nga tabawa buyambi waye ebintu byabagala natosobola bitegeera labika yakugamba tewejjaayo ate nakavaayo kati nali sipanga adijo badde omanyi baali tebakumanyi nedda omuwala yo okuntegeera tekyava ku nze naye nga family eyo since day one emanyi kale ntokisaagala kuvuga speedi kaakati Ivan bwe natandikanga okumpa bambi ku busente akitegedde ndi lubuto tandikanga okumpa ku busente nga bwe ndwala nga bwe luntawaanya biki natukeesa nenkitegeera nti ngenda kuzaala balongo kuba nakitegeera nga olubuto lwa myezi 3 abalongo ku myezi 3 baba balabika nalwala lwampisa bubi nnyo nalwala nengenda mu ddwaliro we nagenda mu ddwaliro ne baŋŋamba ensonga ki olubuto olukutawaanya nnyo they are twins ku myezi 3 abasawo balulaba baba bagiraba emitima gibeera ebiri kati munange nenkola ki nengenda nemubuulira nga nze mubuulira buli kimu nangamba nga kirungi ewasape nabeera nga mpa obuyambi kati yatuuka ekiseera nga waliwo ekiseera we batandika okupromotinga bino ebya Fik Fameka nga agenda kola ekivulu kino kyeyakolera ekyaddondo ekyamusala kyamusala kati nga tandise Ivan nga takyampa buyambi nga bwomukubira nga akugamba kimu I'm busy, I'm promoting my show, I'm going to call you biki ebyo nenze neŋŋamba munange kasambulire wabula yaŋŋamba ekintu kimu naŋŋamba nalongo nsabira baiveni nga sinabaana kuzaala yanga atandise okupromotinga naye nga nsuulira nga naatera
ngamba nalongo nkwatiraako naye nsabira nti byendiko bwe tufuna ssente ebyo ebiseera yali akuyita naalongo kyogedde kati naye ebiseera bye yampitanga mafiya naye nga n'erinnya lyange alimanyi naye lwakuba yampitanga lyeri yampitanga ndoza lyali limwanguyira kati munange nga ngamba nsabira ndina project gyendiko we nabeeyiseemu ngenda kuwasa naye omwana Ivan siganye ogenda kumpa ssente naye kati mbeera eriwo nga si nungi koze nzijukira bambi sigenda kukwekajja n'abaana bona bazalira mu government hospital gosaaga nga Ivan gwenina owange nga simwekakasa nti ngenda nzalire wali ensambya oba wambu mukubira essimu nti mukwano jangu osasule kati bw'ozaala ekiro ate nga yeebase ali waka oba nfuna abaana avaayo oba nfuna kati nga nze kyenina okukola nga nina okufuna wengenda okumanya nti wano nja kusobola kuvaawo nga tebansibye kituufu nga transport owange yaneeyimiririra kati munange nengenda nenzalira eyo nasasula na mitwalo gyange 10 bakufeeko nensasula emitwalo gyange 10 ne banfaako nenzala abaana bange ne tuvaayo wasindika nasindika iposhitinza abaana bange mbasindika bonna kati munange nenfaayo netudde waka nemutegeeza omukulu munange nazadde kulika bebi abaana kikonza abaana balenzi nasanyuka nabanga nsindikirayoko ku busente bambi yali ansindikirako ku busente obutonotono naye nga si mu budde ali gyaliwo omuntu kubanga sente ozaagala akatono kazira muliisi nedda nze sinagambako nti Ivan ebiseera bwe yali ampa naye Ivan omanye empa gye yampangamu nga Ivan nze nali manyi timetable ye ebiseera ebyo nga sinaba kufuna lubuto nga tukyali ffenna nabanga manyi nti leero Monday kati Ivan agenda kubeera wali kati if I need something from him nga nina kuleka abaana abawere abalongo mu nju ate ngende noonyani Ivan bwe tewenafunanga ki ng'omusanga ku bbala wakyakati kati nga ye ngamanyi nti ndi mulalu bambi olunda bangagamba mafiya wuyaze mumuwe sente agende bannaye bwe bati abasajja bwe bakikola yes ngabagamba nga kati nga alina egaali gye yatambula nayo ngabagamba oyo mafiya mumuwe sente agende bwe nti bwe nafunanga obuyambi bwani bw'abaana njagala nzeeyo wano nga wakazaala abaana abo omukubira omugamba nti oli Ssaalongo what was his reaction? He was happy naye he was not surprised kubanga nze nakimugamba ddala ffena twali tukimanyi nti tugenda kuzaala balongo kubanga nze nzijukira namusabako ne sente za shopping nampa sente yampa sente nemugamba naye sente zompadde zirabika nti zishoppingira omwana omu naye jjukira nze ngenda kuzaala babiri nangamba yampa $5,000 nemugamba zino sente nga sente entono naye yaŋŋamba sooka omale okuzaala tujja kwongerako ogulato ebintu by'abaana byotanaba kulaba so I was like waliwo abasajja bwe bato nga bo tebagula bintu nga tanalaba mwana neŋŋamba kaninde male okola ki nengulako obwangungu buno obusookerwako obubaby receiver biki nga nze ndishuwa nti taata ajjagula nga amaze okola ki okuzaala so wano wenamukubira nemugamba kati abaana tubalina yaŋŋamba kulika abaana ozadde bulungi biki kati muli wako nze twatusedde ewaka nabadde sirina gakunoonya mbu ate jangu sasulirwa nze golaba n'eddwaliro nazaalidde mu byobwereere naŋŋamba nze kyenkwagalako oli muyiiya kyenkwagalako oli muyiiya naye tofaayo kasa nkitegedde namugamba Ivan wandise abaana n'obawa amanya naŋŋamba ekikulu Nalongo ndi bize ebiseera ebyo nga they are busy they are promoting kino ekivulo kya FIFA America they are busy nza kubitegeera bali busy kubanga nzijukira nalinda mu nnyumba nga neebase nga mpulira bino ebimotoka ebitambula nga biranga sisobola kukitegeera bannange kati munnange teyampa ssente ye nga aŋŋamba kimu kamalirize kino nsabira tufune tujja ttereera ng'otandika kuteeka mu ssaala naye ng'abalongo tebabibanyumiza Adija bo baba balaba nti olagajjaddemu
cause singa yajja oba abaana n'abalabako oba n'abawako ku ssente sanga ne bye yali abalabya ndibikoze eki byayongera kufa byafa by that time ebintu byafaafagana yes byafaafagana era bwe byafaafagana nanoonya bambi tekyakola kivulu kya fikfameka wano ewa ekyaddondo kyamusala yes naye bwe yakimanya bambi enkeera yajja nanoonya nalongo oliwa ekikulu onyiiga mangu oliwa alyoko nze ndi waka nga tenge ebiseera ebyo nga ngenze wa mami wange kati munange ng'akola ki ng'angamba kanti genda be ku baana abaana najja the next day ekivulu nga ngolo ne bamanira enda bamunoonya nga ne bamanira enda bamunoonya kama Ivan is a nice person simanyi lwaki ensonga eno eri bweti nange bwe nali manyi nawe bwe wali omanyi kitegeeza nange just ndowooza anyway yotuveeyo kakati bambi nga abaana abakwata abaana n'abatuma amanya nabatuma era balina amanya agage abaana be bonna amanya ge balina nabano ge yabawa lubega ono waswa ye lubega waswa iyani kati kato ye lubega kato ayani ge manya ge yabawa era n'agabawa nampako ku busente awo n'angamba nalonga embeera obuyita busente bwali bumeka anti kakanjogera nti yampa ku ssente nodda ebiseera ebyo bambi zaali zinyamba kubanga nali sina muntu mulala akola ki anyamba era yaliye kati mbuyita busente kulwokuba nti oba yenjogera enaku zino nedda sijja nabuyita butini kuba bwe bwaliwo okitegeera zaali mmeka nedda dijja kyoba omanya yampanga obusente bwene yabumpa omulala takuwa obusente omulala tabukuwa tabukuwa kituufu kati munange yali abumpa kati ekiseera kyatuuka dijja n'enyumba gye nalimu ne bagingobamu nagingobamu nzijukira n'ebintu ne babikwata naye nga nsudde abaana ba Ivan nga bawere mwabakolera ebibbo kulira bagamba abalongo babakolera ebibbo Ivan yajja n'akola ebibbo anti gye tulaga kati munange Ivan kati bwe nafuna ebizibu ebyo ebyenyumba biki naye mugamba Ivan nze nyumba bangobyemu yangamba nalonga ennaku zino sirina sente naye sooka ogendeko ewaliita kati n'abasisita be nga baali awo ku Salaama ne ŋŋendayo kati nze mukugendayo nali manyi nti osanga talina ssente wanaabafunye ssente agenda kunfunira ennyumba nabeerayo ngenda okulaba mbaddeyo nintulayo nagendayo nga balongo ba myezi 3 navaayo nga ba myezi 5 kitundu nga bagenda na 6 kati munange nenvaayo watuula emyezi 3 ngolo ninda omusajja afune ssente anfunira ennyumba mwembeera n'abaana bange mpaka we natuganya naye nomulaba alabika pulaani ye yakuntuuza wano ewaabwe obeeraawo neŋŋamba kati kanoonye ekiddako nenvaawo nentandika okuyiriba nfune ssente mpangisa ennyumba ng'okola ki ebiseera ebyo oyiriba otya ngali nkola kati olaba kati nze manyi okola makeup kati adijja woba okola oli makeup artist olina baclient bangi ng'olusobo mpita nga bajja ng'onyambeko wano ng'oli nga kuwayo ekyetaano weebityo kati munange oli nga bwe natuuka ewaabwe nenvaawo n'abaana bange ne tufuna we tubeera ne tupangisa kati waliwo emabegako waliwo omusajja era yali ankwana kozimi adija nze sigenda kuwaliriza Ivan ebbanga lye namala naye nti oba yaŋŋambako nti oba ŋŋenda kuwasa mba muwaayidde taŋŋambangako nti ŋŋenda kuwasa sijjukirangako emboozi yange ne Ivan omwalimu bebe I'm going to marry you, you're going to be my wife biki no kintu wakiyingira okimanyi no sigamba nti nakiyingira nkimanyi just things happened ne wavaamu abaana era nze nga nze tewaaliwo ssuubi nti tugenda kweyongerayo no era essuubi sifunangako ssuubi mu Ivan kati era bwe nakimanya nti there is no ssuubi what I have to do I had to move forward afuna bulungi kati mukumuvinga forward nga nina omusajja omulala nkwana ate nga yafaayo tolaba nti bino bye nagendanga okunoonya Ivan nti mpa kino musanga wagyali nina emikwano gye bananga ali ludda waka nzije biki Casablanca kanzije biki
naye ng'ate nga nina ono gwe nina nga ye okuba essimu nogamba gyebaleko ssebo munange badde nsaba ompeeyo zino ngulireyoko kuba ng'akuwa nga takubuuziza na bibuuzo. Wow. Kati ne ŋŋamba banange ate tolaba ebintu tubikola naye otuuka n'okoowa. Banange nalemera ku Ivan nanoonya ku Ivan nga buli mabbaala batumanyi kati nga otosipabwe nga yagamba babawunsa ab'oku mulyango n'agamba Naalongo bwe mumulaba temumukiriza kuyingira ngati nga buli wamu batumanyi bwe tutyo. Entukesa neŋŋamba omanyi neŋŋamba omanyi nkooye ebintu ebimu kambyesonyiwe kambite kati wentyo we nabita kati nenfokasinga koona ate ye ng'abikolera mu budde kati netandikawo kati kwogerezeganya naye we mugamba nti abaana tebalina kino ng'akuwa ntukesera nampasa n'okumpasa. That's nice. Yes. Mpaka kati oli naye naye nafuna olubuto mangu kozi nanoonya engeri ki gye nnyinza okusasula ono omusajja byankoledde kuba yanzija munaku ya Ivan nga nina muzaalira mukwano. Omusajja yakola biki? Yanyamba enaku ya Ivan yamponya okunoonyanga Ivan mu mabbaala. Yes. Nakupangisiza apartment. Buli kimu nga abaana bange abaagala bawa buli kimu. Kati obuzibu bugirawa nfunye olubuto. Olubuto nga bumanye embuto ezaakagwamu ziba n'engezigezi banange lwatawanyanzi. Ne luntawanya mbeera mulwadde mbeera neebase ate ejjukira ninayo bano abaana ababiri they need me n'omukozi gwe nalina nga tabasobola yekka nga nange nina kubeerako. Kye nakola nakwata omukozi n'abaana ne mbasindika ewa maama ne mbagamba musooke mundeke mugendeke wa maama. Ne bagenda ne babeera nga luntawanya nnyo ne bagenda ewa maama. Kati nze ono bba wange gwe nagambanga ne mugamba bebi abaana tebalina amata nakwata 10 nakuwa n'osindikira maama. Omugamba abaana tebalina pampa ngolo Ivan ye namuva nako nakitanga yendoza nga yebuza ngamba obuno yaragawa nga simunoonya nga tanoonya. Olw'abaana nga balina emyaka emeka? Ebyo byonna byenkugamba ebyo byonna byenkunyumiza mu myezi mitono. Kati awo nze nafuna olubuto oludda ku balongo abalongo abo bawezeza myezi nga 10. Jjukira nakubuulidde ne nkugamba nti nabeerako ewaabwe kuva nga ba myezi 3 mpaka myezi nga 5.6. Kati mugina emyezi emirala nga nvuddeyo ng'olwo nnyingidde mukwano n'omuntu omulala. Kati awo bwe nafunira olubuto kati olubuto olwo abaana batwale wa maama nga abaana abo ba myezi nga 10 ku 11. Wangambye okunyumiza ebibbo mwabibakolera ddi? No ebibbo kati wano Ivan bwe yatwala abaana yabatwala waliwo wano wetwagendere waabwe nkugambe nga batugobye mu nyumba wetwagendere waabwe wa sister we. Kati waliwo webakugambanga titugenzeko omukyala kulibira ku bijja bya mami nga bakwata abaana baabwe nga bagenda gwe toliiko bakulesewa waka. Kati nze ngeri gyemanyi nti abaana baabwe nange nga sifayo kumanya nti munange kangende namwe nga nze nsigala mu nyumba ne bagenda ne bakomawo. Kati nze oba nalooza nti oba mumwe bagenderanga balina kye bakolanga simanyi naye nga nkanya kubuuza abasenga abalengana naye abaana bano mwabakolera ebibbo nga bagamba ate bibbo tebalina kye bayinza kolera abaana bano mama abo nga taliiko tewali kye tuyinza kola nga gwe toliiko. Nga era nga story eyo nga tugivaako. Kati munange obuzibu bujjira wakati mmaze okufumbirwa omwami wange asindikira mama wange ssente because of alina abaana. Kati Adija nzaala ng'olwedde tuli mu COVID like mu lockdown mu mwezi gw'okuna 2020 yes nga tuli mu lockdown serious lockdown. Kati munange nga ndaba omwami takyakola ali waka ne mami takola ali waka ne ngamba abaana bano yadde maze okuzaala okubajjayo kambaleke ewa maama asigale nga bafunirako ki obuyambi. Kati munange abaana okubaleka ewa maama okubafunirako obuyambi ate natukeseera n'omwami naye ng'ali waka takola obuyambi nga takyabusindika buki bulungi.
negamba nze nkoze ntya ng'omusajja akakana kuŋŋamba sirina ssente naye abaana bakomyewo ewaka naye nga bwendooza nti mbakomyewo ewaka mama wange ye agenda kubeerawo atya omusajja kwe mbadde mufunira neŋŋamba kababeere nemugamba mami omanyi kye tuba tukola kati tunoonye Ivan nze bwe mukubira takwata naye ate gwe gezaako mami enamba ya Ivan yiino kuba gwe oli muntu mukulu ajja kuwa ekintu era bwe kyali bambi yamukubira ne boogera kwanze nakwata enamba ya Ivan enamba ya mwami Lubega like Sezala bonna bemanyi basenga baani bonna bemanyi namba nenziwa maama nemugamba maama nze ngeri gy'oli muntu mukulu mujja kwatagana bali bakulu banno mugenda kwatagana kati ekiseera kyatuuka era ne baba nga bakwatagana naye nga maama akugamba bantawaanya tebampa no bwe mbagamba abaana abalwadde tebaagala kujjanjaba bwe ŋŋamba abaana ku ssomero tebaagala kumanya kwegamba kati nze ng'ate kati nga n'omusajja wange ono ngalo takyabiweerayo ddala ono gwe nafumbirwa ye nga yabivaako ebyokubawa kati ekiseera kyatuuka nga nze jjukira nange ndi housewife sikola nembeera confused ono gwe nafumbirwa takyayagala bawa Ivan yali takyalina temwali mu lockdown ebyo byonna eyo processing kugamba ng'eweddewo ebbanga ddene ebyo ebintu byonna byesobola kugamba tuba tujja kusulawo wano nkugirayo mpola mpola njagala tusule wano kati munnange Adija ekiseera kyatuuka nga kye nalina okukola abaana bano ng'omusajja wange gwe nafumbirwa kugamba wano ewaka ngula emmere abaana abaleete balye ate bwe ndowooza nti ne mama wange kwafunira neŋŋamba ne bwe nabajjeyo era nja sigala nga mama wange ndina kyemuwa ngenda kijjawa nentuuka ekiseera neŋŋamba kati nkoze ntya neŋŋamba mama akugamba nti tebampa buyambi bwe njogera ne taata jjajja w'abalongo taata lwaki maama bikitinga mama waakulimba mama wo tumuwa ssente biki neŋŋamba omanyi mwena mumbuzaabuza mama aŋŋamba temumuwa ate mwe muŋŋamba nti mumuwa kitegeeza baana mubampi nze mumpenga obuyambi ne bagaana nedda tetusobola akkiriza abaana bano okubeera mu maka g'omusajja omulala yes ng'ani ayogera bw'ati jjajja w'abalongo naŋŋamba tetusobola akkiriza abaana bano okubeera mu maka g'omusajja omulala oba tobalese wa maamawo ffe tulina batwala era okukakana nga abaana bakoze eki nga babatutte ani yababawa anti kyali bwe kiti nga olwo nange omuguwa kati ne ntatawe naŋŋamba mbu abaana bano okubeera ne mu maka g'omusajja omulala wakiti ffe tubatwala neŋŋamba okay kitegeeza temwagala mbeere nabo anti abalongo mbu tebakulira bweru kati tebakulira bweru wali we baali ewa mama wange tebaali bweru baali bweru nga baali bakuze impulira mbu abalongo tebakulira bweru naye ebintu ebimu sibimanyi bulungi kati kyova olaba wali toyina bibbo by'abaana ebyebibbo nno olaba oba abaana baali bakati abaana engeri gye baali baganda nedda mukwano abaana engeri gye nti baganda nze nga sikinaamu buzibu by the way nze ndi muntu omwana wabeera owuwo gwamanyi oba omutwala mu byakatuliki oba omutwala kasa nti abaana baba babo gwomanyi gy'obasindika kati kuba omwana omuzadde tasaasindika omwana gy'amanyi nti wabi tekiriiyo Adija ffena tubeera n'abaana baffe kyomanyi nti kino kyekisi waliwo ababatwalayo nga wabi naye nga talina kyakkola balina kubeera aba talina kyakkola kati munnange ekiseera kyatuuka nga maama ne famire y'abaana bange nga bagaanidde ddala okuwa abaana obuyambi Ivan n'agamba kati tubajjeyo kakati ndaba bavuddemu ebyo biwulira yabyogererawa yabyogera yakuba essimu yagamba taata we n'amugamba taata kati batutawaanya batusawo obuyambi biki kati tubajjeyo kuba kati bavudde namu kati mama Kasaya akiwulira n'agamba kati abaana bamu kati ebyo byonna bijja nga nze ne mami wange nga waliwo oba misunderstanding because of yaŋŋambanga abaana tebabawa kyokka ewaabo baŋŋamba
nti babawa nobeera confused ate kwegamba mama we yali tasobola kulemba kati anyway nze nembeerawo nga sibitegeera ate bwe mbagamba we mubanga mumuganya okwatagana mumpe abaana nze mumpe obuyambi mbw ate tetusobola kulabirira abaana mu maka g'omusajja omulala kwegamba nga bambuza nga banzanyira ku bwongo nembeera like ndi kwegamba nga sibitegeera kati ekiseera kyatuuka mama nangamba omanyi nakubidde essimu nga tokwata nakubidde emirundi 3 nga tokwata naye jjajja w'abaana yabadde wano nga kimya abaana ne bagamba mba abaana babaagala kati basobola kubeera nabo kasana nakubidde emirundi 3 nga tokwata nze abaana nakoze eki nababawadde era kati wenjogerera tata jjajja waabwe yabalina nengamba naye mami naye ku mutima nengamba kati abaana bagenze dda kati kanve ku mami nfuka singe kuki kati mami nemujjako namujjako ate nenoonya bali nenoonya muzeeyi nangamba nze kasana abaana babankwasa kyenakola nange nembakwasa tata abalinawe ndinawe namusanga nemugamba abaana bo baabano kati myaka 5 kwa kati balina 6 just last year yabaddewo last year oh my god kati munange mama n'abawa abaana kati abaana ne babatwala kati nze ngezaako okunoonya muzeeyi sezaala ngamba mbunze bwe navaawo mama we yankwasa abaana nange nabakwasa taata waabwe nemugamba kati taata waabwe n'abateeka wambu nange simanyi kuba tebali mu maka ge abaana tebali wapaamu kati n'abateeka wambu nange simanyi nengezaako okunoonya kuba baganda babasinga mbamanyi nengezaako banoonya nembatuukirira nobatuukirira naye nga bonna baŋŋamba ffe naalongo ffe tetukulinaako obuzibu naye jjukira twakumanyira ku Ivan ye yatulaga twakumanyira ku Ivan so there is no way yes ne baŋŋamba nti there is no way tugenda kola ekintu Ivan kyatayagala nga tooli muganda waffe gwe tukumanyi nti gwe watuzaalira abaana bano naye ate Ivan ate ye muganda waffe Ivan waba tugambye saagala naalonga amanyi abaana bange we bali ffe tetulina nsonga lwaki ate tukulaga abaana we bali wabula gwe kwatagana ne Ivan yaba akulaga abaana we bakoze eki we bali kubanga tetwagala enkya kuba kyatukeere nga tetwogera ne Ivan because of you baganda ba Ivan yes bagamba mwami Dennis senga Rita ne mukwano gwe Karimu bonna nga bangamba naye gwe ne Ivan kiki lwaki temukwatagana ne mbabuuza kati mwababeera naye kumpi bwe mwogera naye abagamba namukola ki bumunange ffe ebyammwe tetubimanyi naye nga nange ntuuka ne neebuuza omusajja namukola ki nemusindikira ne message nga mubuuza Ivan nakukola ki lwaki tompa omukisa nonzikiriza nendaba kuki ku baana bange oba nfuna bulungi laba nsino message nali nzisindikirayo laba he's the one nzikiriza endabe ku baana nange nyamba buyambise bampathing for a lot nyamba balabeko send me naye nga takuddamu yes nakulekaawo n'omukubira essimu n'okola ki nga Ivan takuddamu olw'omusajja simanyi omutima gwe kati nentukesa neŋŋamba kati wenemererwa byebyo kati ntuuka ekiseera nga sirina kyakola omwaka gwonna guno gwona nga ndwana nti ebintu bigwere mu famire naye abafamire bwebatuukako bakugoba bakusindika wa Ivan ate bw'otuuka ewa Ivan talina kyakugamba talina na budde bwo naye nga muli mundamu gwegwe oyita mu bulumi because tomanyi alija wali ozaddeko omanyi kyekitegeeza okubanga omwana oyo tomanyi waali omanyi kyekitegeeza nga tomanyi oba mulamu oba mufu kati nze nkibaddeko okumala omwaka mulamba nandibadde najja nga abaana abo bakabatwala olunaku lwe babatwalira but mbadde ngezaako okulaba nti
ate empola osanga omusajja aneekuba mutima agambe naye nfaaki ndaba ono omukazi ye yazaala abaana bano naye agaanye nakedde ku makya nemperezako kama Ivan message omanyiza omuntu bwemba njogera naye wendaba story ng'ate ndaba ngendako mu inbox yaabwe nemuweereza message nemubuuza omukyalo nanimanyi ansindikiddeko ka message naye teyanzeemu kyova olaba nti nkunoonyezaako nzije onyumiza emboozi teyanzeemu esimu yange eri wamulage teyanzeemu walaayi size nga mbikunyumiza muweereza no ekirungi kya byonna nti kyolaba Ivan abaana bange tabeegaanangako kati ate singa abeegaana ndowooza olabye omukazi omumanyishize my inbox bwemugambye takuzeemu so kati olaba obuzibu obuli Adija sina buzibu kaŋŋambe nti Ivan abaana bange tabeegaanangako yadde since bwe namugambirawo nti ndi lubuto tabeegaanangako kozi singa twandibadde mu mawulire nga tugamba nti katutwale abaana ku musaayi ye kati lwaki tugenda eyo wala abaana olwedde yabalina gosobola kubeera n'abaana b'otamanyi nti si babo osanga yabatwala n'obatwala n'akonfaminga nti babe kyova olaba yabalina omanyi otya naye ng'abaana bali ate abalongo wona abeera nabo oyinza okukola kyoyinza okubeera eyo n'ogamba mubonyebonye taata no nze sikolima naye kyenjagala sagala abaana bange bakule nga bagamba nti mami yatusuulawo zino vidiyo bajja zisanga bamanye nti mami yalwana okulaba nga atulabangako wabula famire nekola ki negaana abaana bano saagala bagibweko right ey'okulaba ku maama waabwe njagala babeere ne right era bakutaata ne maama njagala nti enkya bwenfuna 1000 abaana bange bakole ki balyeko manye nti abalongo bange balidde ku 1000 lwange sirina munyo naye akatono kenina njagala abaana bakalyeko so nolwekyo omuntu yenna ali eyo nga zino ensonga alaba asobola kunyamba bambi nsaba oveeyo omuntu yenna yali alingidde kali kalumu ketusindikiramu abaana n'okayingira n'opushinga omwana nga kituufu ng'omanyi kiki kye tuyitamu n'otuuka ekiseera nga tolina mukisa gulaba ku baana bo nga tolina lukusa kumanya waawe bali please come and help me because nze ndi mu bulumi simanyi baana we bali kale abalungi abatulaba sigenda kufuuka mulungi omu olunaku olwaleero ono ye Linda Nalongo Nalongo wakama Ivan Salongo twins maker olabye erinnya abakyala mutuma ababebi dadi bammwe amannya namuteekako twins maker era ye yabazaala munnange nkugambe ki ali wano olunaku olwaleero okuba nti asaba obuyambi bwammwe simanyi mugenda muyamba mutya naye mututeeremu awo mu comment section oba munoonyeeko nange kenyini nja kubeera mubatuusaako bulambalamba tulabe bwe mumuyamba mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okusubscribinga yenze HK Media Hadija Kigozi assalamu alaikum